Dr. Musenero, Minisita wa Science, Tekinologiya n'obuyiiya atalaze eggombolola Makindi ng'alambula abayiiya ebintu ebyenjawulo omuli bamakanika, bajjuwakaali n'ababazi asobole okumanya ebibasomooza gavumenti esobole okubasalira amagezi. Musenero ng'ali ne Isaac Musasiza okuva mu Kira Motors basookedde Salaama ku Kayiira Diesel Garage ekulirwa Moses Kayiira eyakola emmotoka ya Uganda 1 ne Uganda 2 nga kati aliko n'emmotoka gy'ayiza kuva mu Corona 19 n'agifuula pick-up ez'amasannyalaze. Alaze okusomoozebwa ku basanga omuli obutaba na nsimbi zimala nga baagala gavumenti okubakwatizaako batandikawo amakolero kuba obukugu bulina okukola ebintu ebyenjawulo. Musenero asabidde bannayuganda okwongera okujjumbira ebintu ebikolebwa wano okugaziya akatale kaabyo kisobose n'okukendeeza ku bintu ebiyingizibwa okuva ebweru w'eggwanga. Bafune we bakolera bulungi batandike okubikola nga tubisapulayinga wano era twagala okutuuka mwaka 2023 nga 65% paate zigenda mu motoka eziva azeeko mu Nyago zone gyasanze abayiiya ebintu ebyenjawulo okuva mu byuma bya scrap bibasaanuusa ne bamubuulira obuzibu abatwala scrap ebweru w'eggwanga ekiviirako ebbeeyi okulinnya ono ekizingamya emirimu. Tuva ne kuono scrap material yennyini yonna as material eri expensive. Abazi b'ekibuye nabo bamulaze bakola naye nga tebalina katale olw'abantu okujjumbira okugula ebiva ebweru n'abagumya nga bagenda okunogera ekizibu kino eddagala. Naye ng'ebintu bye tukozesa nga ofiisi yange fanicha bamujja China ate nga nze saagala kutuula ku fanicha bamujja China. Atuuse ku mbajjuwakaali ekatwe nga Vincent Kangavo wa V Kanga Metal Works amutegeeza nti bakolera mu kifo kifunda ate nga bayigiriza abaana bangi n'asaba gavumenti okubakwatirako. Kubanga ebiseera ebisinga welding machines zino endala ezibeerwa ziva China naye tumala ne tuzijabiriza olumu ne tuzimodifyingamu ne zituukagana n'omulembe gwaffe. Ku Neris Technical Service abakanika yinginiza emmotoka nga balina abakozi abasoba mu 6 nabo basabye gavumenti okubasalira amagezi. Akomekereza ku Musa Bode n'agamba nti akikoze okumanya ebibasomooza gavumenti esobole okubateekerateekera obulungi. Kati ekifo kyaffe nga kino katwe buli bwempitawo ndaba abantu abayiiya kubanga innovation kyo kyakuyiiya tulina kubanga tutandiikireeyo ku magezi ge tulina tulyoka tutandika okugatambuza twongeremu tekinologiya tulyoke tukituuse omutindo gwe twagala. Ate RDC w'e Kayunga Amos Sempala Kigozi obudde abazadde n'abasomesa okukwasiza wamu okubangula abaana. Mwana wo bw'ona omusiibye enjala ku ssomero wano eyo first grade totandika kugirowoozaako giviireko ddala ng'obudde bukyakola ki. Abadde ku ssomero lya gavumenti erya Musiitwa Seed Secondary Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga mu kutongoza ekibiina ky'essomero ekyaba mu Mwoyo gwa ggwanga n'okulayiza olukiiko lw'abakulembeze b'abayizi. In the name of the Almighty Allah that I will serve to the best of my knowledge. Tutaddewo Patriots Club Musiitwa Seed Senior Secondary School esobole okubanga etandikirawo mu ssomero lyaffe. Yebaza Haji Mubiza Akaliya olw'okuwa gavumenti ettaka n'ezimbako essomero lino eryawa emmensa obumbi 2 mu obukadde 6. Niyo okusoma si kwa bwereere sewo okusoma kwa bwereere